Wasinzidde ku kinga olonda bano abantu abali nasinzidde ku busobozi n'obudde nga bwe mmanyi nti aba artist abasinga essaawa zino bali kukola shows nnyingi kati so twalonze ba artist nga obusobozi abulina n'obudde ali willing okuteekamu. Omuntu omu talowooza nti walonze mikwano gye sitera nnyo kufaayo abantu be balowooza. Yes, nze nasinzidde ku ekyo ne nnonda abantu. Waliwo abantu abamu abaali beesimbyemu nga baliwo okukakuba ebifo nga naye tebalabiseeko ku interim committee lwaki yabadde talina budde era bakommunicatinga naddala Irene yakommunicatinga nagamba musonyiwe nnyo right now nina projects ezintuddemu sigenda kufuna budde, so that is why tufune abantu betulina. Tolowoozamu nti balinga abali mu kukyesamba kubanga babeera bali ready okubalonda okubiddawo kati ate ne bagamba nti tebalina budde balinga abakyesamba. Nze nkitegeera bulungi nnyo, ndi artist era kati nina ne show leero ngenda kubeera comedy store tonight enkya nina osigala shows ziri nnyingi, so omuntu wagamba nti ali busy nkitegeera sigenda kitwala bulala. The truth is si buli omuntu asobola okuwa industry time. Ekyo nkitegeera bwe ntyo teri kirala. How about the other time we bali beesimbye olowooza bali tebasobola kubawa budde? So simanyi lwaki, like that's the reason kyebalibuuziza bo kubanga nze oli kumbuuza ekintu kye simanyi sobola kumanya ki ekiri mu bwongo bw'omuntu n'endowooza ye neki kya planninga. Nze nsobola kumanya just kyandaze kyambuulidde era nga kyekyo bagambye nti they don't have the time era ababadde balina obudde bw'olabye abazze olwaleero. Interim committee egenda beerawo okumala bbanga ki? Sisobola bagamba ebbanga ligenda okubeerako nga bwe mmanyi nti ministry eya genda ekyanoonyereza esente eziteekawo ezifinancing elections za UMA zisobola okubeera national, zibeere free and fair for everybody from ali e Kampala paka ali e Koboko ali e Mbale buli omu asobola okuvotinga, so eyo process eri ongoing, so sisobola bagamba nti obudde kigenda twala lino ebbanga nalino siina time frame. Mwogera nabo era mwasimba kwogera nabo? Twogera nabo. We've had one meeting after the Waba cancelling elections. Era tulina another meeting with them next week okuddamu okwogera ekyo kyennyini tutunulemu when it's going to happen era maybe the next time when bayita nja babulira time frame. Wakoze ekintu ekirungi ekyokulonda omu ku baali ba opponents that is not beaten naye eyali direct opponent n'omusuula ebbali lwaki? Era kyekyo reason nze nkuwadde obusobozi ne time. No time probably ekyo because obaddewo reason bbiri bwe nabadde ngamba admin wange okubira abantu namugambye these are the things that you should base on. Can somebody do it and do they have the time? So maybe just obudde bwakola ki bwatalina kubanga nga bwomanyi tuli mu time ya shows tukuba shows buli wamu, so maybe that's the reason why. Yes. Waliwo abantu abamu boogamba adimini akubire naye omuntu omu yandigambye nti Saha sindi yandibadde amukubiriza. Lwaki si mulimu gwange kubira abantu. Nze mulimu gwange kutambuza gundi mulamwa gwa UMA and that is it. Kuba masimu no si mulimu gwange. Omuntu ali eyo waliwo abantu abamu abagamba Sindi yandibanga ayagala kweremeza ku bukulembeze n'akakiiko ke. Omuyinza mugamba kintu ki? Sisobola kulemesa muntu kulowooza kyayagala era buli omu kalowooze nga bw'ayagala, but according to what has happened muze mbiraba byonna bibadde on TV on radio na buli wamu nti elections zaagaana si yenze yaziorganizinga aba police board bwe bazikolako the first time ne bacancellinga ogwokubiri ne baddamu ne bakola ki ne bacancellinga. That's how it happened. Kati after that according to our amateeka agatutwala nze alina okutuula mu position eyo until the next president, until elections wezigwa the next president ne handing over. Yes. Kyekituukawo kati ku Jeff akyaliwo mukyamu considering nga omuntu anaddamu okuteeka okulonda oba tulinze right now according to protocol alina okutuleetera report katulinze report of what happened during the elections kuba tetwaliwo, so twagala tunnyonnyole what happened katujja kusinziira ku ekyo kulaba oba twagala kuddamu wa chance okitambuza oba tufune omuntu omulala. Yes. Away from this, abayimbi waliwo ekyabadde over the weekend. Spice Dana bwe yabadde e Masaka street jam emusasula ekintu ng'ekyo kyali kikutuuseeko era luddawo? Oh yeah, absolutely. Kyali kintuuseeko emirundi mingi nnyo era nze sitera kukola nga Spice Diana kye yakoze nti bambi era yazeemu n'alinnya stage nga tebamusasudde. Nze kikoma backstage siyingira stage nga sisasuddwa ssente zange mpozi nga nzikiriza okuyimbira bwereere kye sitera kukola nsagala kuwola ndongo kati ekyo tekyo kiriiwo, so ndi musanyufu nti bambi yabadde humble enough okugamba nti kanninye stage yadde nkyabanja naye ng'ekintu bwe kyo tekyali baddewo.
si kirungi okuba nti oyise artist naddala nti abantu bazze n'okujja because ekivulu kyabadde ku kifaananyi kinalabye ekivulu kibadde kikubyeko kitegeera nga abantu webali ate ne batamusasula si kirungi era nga uma twagala kitulamu okulaba nti twogedde tutya n'abamateeko tuyambako ku events bwezityo wezibeerawo tusobole oprotecting omuyimbi nga Spice n'abalala. Omuyimbi nga ye yandibadde akikwata atya mu mbeera nga nze singa siyingira stage era wakiri era itamba njagamba abafaani banaye mu nsonyiwe naye eno business era business yaganye saakoze eki saayembye naye nga nze njagala I want to commend her a lot like nina a lot of respect for her nti yakkiriza okulinnya stage nga tebamusasudde kuba muyimbi munene ezo haso teyali zibaddemu ku kyaliko essaawa zino so advice gye nina is that fune sente zo before the show. Try to get your money the whole day banja omuntu mpaka time ya show oleme kuba nti ogenda ku stage n'olaga abafaani eyo side okitegeera saa kubeera ku stage ng'omuyimbo munene nga ye ate atandika okubanjiza ku stage tekirabika bulungi eri bafaani abakulaba kuba abantu bakuweesa abantu balina engeri y'ekitiibwa kye bakuwa okitegeera tebalowooza ate ogenda kuddamu ebyokwegayirira kusaba sente ng'oli ku stage so the advice I would give is try to make all your money before nga tonalinnya ku stage. ate message oyinza okuwa promoters ba promoter njagala mumanye nti eno business in fact saagala nti mumanye business gye tulimu ya tarafiya sometimes olusi ofuna olusi tofuna naye omuyimbi wabanga alabiseeko ezizekola ki ezize zimuwe tusobole otambuza eno business fefenna kuba si kizibu kya artist nti oba sente zo teziweze si kizibu kya artist nti enkuba yatonye na bino ebintu byonna bibaddewo sometimes you win sometimes you lose so kino ekintu kikolebwamu tuleme okulekawo enemies in this business kuba we need each other because teri bukulembeze butava eri Katonda and first of all mwena mukijukira mbadde nga unopposed buli lwe nesimbawo so njagala kwebaza mukama nti President Cindy asobodde okulaba obusobozi bwange mu industry ya gospel eya religious na appointing her for this position era mukama mumpere nnyo omukisa we are ready to serve the artists abali mu gospel abali mu orthodox abali mu bakatoliki abali mu protestant abali mu Anglican everywhere era buli muyimbi yenna gyali noonya ntuukirira tusobole okuyimusa industry yaffe ekolera ddala religious music. Ndi happy because bonna bakimanyi nze president w'abayimbi ba gospel mu ggwanga lya Uganda kati baba banyongeddeko kino ku spreading out eri all the denominations then ekyo nkyebaliza mukama kuba nti ku interim committee erondeddwa okumpitanga chief whip nzirabanga blessings ate era nsigadde nga ndi musajja w'amaanyi lwaki ndi w'amaanyi nti ekifo kya chief whip nga kalabalaba nze ndaba eno nze ndaba eri ate era ne banyongerako nekya advisor ndaba nga kintu kikulu nnyo ndi kijja kutusobozesa okutuuka mu bayimbi abato n'abayimbi abakulu abayimbi abayombaganye ono teyazze ku show ono yakoze bati abayimbi baffe badde bafuna ebizibu abayimbi baffe babadde basibwa naye kati saawa eno tujja kusobola okugenda okusobola okukola ki okuyamba abantu abo. Saha yesimbawo nga president nange nesimbawo nga president ne Cindy nesimbawo nga president ekitegeeza yayina ebiruubirirwa ebibye nayina ebiruubirirwa ebyange nono yayina ebiruubirirwa ebibye era nze ebiruubirirwa ebyange saawa eno kyembala kiri ekintu kimu kuddira saa yennyini muyite naye John Board tuweereza abayimbi kubanga already tetwenkanankana mu ngalo zino saa ayina kyansingako nyina kyemusingako Cindy ayina kyansingako nyina semusingako naye okwegatta gemaanyi. Saha declared himself as a president of Uma. Era nga atambula ne babouncer ba bodyguards nga bonna abambaza presidential guards. Omuntu yenna nange kennyini saawe no nga bwondaba saa mutuufu okweyita president lwaki nti olwaleero bw'oba kangeze kati nga wano bwe tubadde abantu bawoza katumba abamutuufu okweyita president kuba yali yesimbyewo nga president nze olwaleero ekindeese okukolera mu interim eno era nabagamba nti akansooka empe bannamateeka abange batunule mu constitution bw'eba ewa current president okuba nti asobola okulonda interim committee ngenda kubeera mu committee y'empereze constitution ya woman gina bulungi
empapula tuyinza kubuuza muntu nti constitution eriko empapula meka siddawo kubala papula gwe kyoyina okumbuuza mbuuza nti atiko ki gye wasoma ewoona obuyinza ne bw'oŋŋamba nti erimu empapula meka esinza kubala mpapula kakati gwe nnyini ambuuzizza nti empapula meka ekitegeeza ne atiko bwe naagikubuulira mu butuufu ejja kubanga ki mu ekyo kyesinga okwetaaga kiba ekintu kimu nti nze nja kulaga akawaayiro ye article akawaayiro mwe batuweera obuyinza okulonda interim committee mbadde nsaba nti ekyo kigenda kuba ekya press conference eyange gye ngenda okuba nga neebaza ekifo kino kyenfunye. WhatsApp group ba elders abasinga babamba misa ati bebekulu bobe nyine abakwegana kati ogwo gwe mulimu gwange nti olwaleero abasinga buli omu yagamba mbu yanneegaana ate be bamu bennyini abankubira essimu ate be bamu abadda mu mawulire ne bagaa nti Bitte mutumumanyi era ensonga eyo nti gundi yakwegaana bikebyo tebikyaliwo kubanga olwaleero Bitte mu bwe mba nkoze n'ennyimba empya nyina ennyimba 12 ezigenda okufuluma by next week buli luyimba ne video yalwo kakati awo tobaamu kintu kyosobola kuŋŋamba nti ate tebamanyi wabula omulimu gwange nti abasajja baffe abo abaava mu WhatsApp group nze nja genda ntuukirira abayimbi omu ku omu nze njogere ne bakama bange kuba bo baba bakama bange. Lwaki eriyo tomuwaayo kolabo? Eriyo okuva edda twateesanga n'oyo muto mwana muto nze nabayigiriza abo okuyimba oba eriyo era eriyo disiki mumanyi eriyo disiki alina oluyimba lwe yanyimbira luli awo lwabakyala muyimbi mulungi azzi kati agenza akula kati musicale akuze era beba abaana chifuipu bagenda okukwatako oluyimba ennaku zino twafuna copyright law era ekola bongamba nyimba oluyimba lw'omusajja akere anteeke mateeka nti nayibbye oluyimba ate badde mu chifuipu abbye oluyimba sebo taata ekyo sijja kusobola kikola ki